Omwagalwa wasuze otya? Mukama waffe yeebazibwe atuleseewo. Obulamu bulamu. Mukama yakola ekiro n'emisana era obudde tebuyinza butakya. Bw'oba okyali nsuumukka twebaza bwebaza. Anyigirizibwa nsaba ekisa kya Katonda kikubeere. Ate abo abafunye ebirungi erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Ennaku z'omwezi ziri 8 omwezi ogw'omunaana 2026. Kale saawa bweziti buli Ssabbiiti ku makya mba mbatuusaako omulimu gw'enjiri nga n'omulimu gwa leero guliko omutwe ogugamba olukusa olwazimba. Olukusa olw'okuzimba olutannyonnyolokeka nga gugenda kuva mu nsi eyitibwa Bulgaria. Ebitonotono ebikwata ku nsi eno kimanyiddwa nti SDA Church bannange teyarikoganayizingibwa gavumenti ya Bulgaria okutuusa mu mwaka gwa 1990. Kyokka ate bambi nga eddiini oba ekkanisa yali yatandikawo dda mu 1913. Yatandikawo ne bammemba 8 mu kibuga ekikulu Sofia. Ekirala akatabo ka Steps to Christ ke katabo kokka ak'aba Seventh Day akakyusibwa mu lulimi lw'eggwanga eryo era akakola omulimu munene okuleeta eri abantu. Ebyo bye bitono ebikwata ku Bulgaria. Omulimu gwa Ssabbiiti eno gukwata ku mwami ayitibwa Marian. Awo nze nno Rita Nula Walungama nengukusunsulira. Nsaba mukwano mugwagalize n'abalala gusindike. Nsaba Mukama abampeera omukisa. Emboozi ya leero omwami Marian atandika bw'ati. Atandika n'okutottola engeri gye baafuna olukusa olw'okuzimba ekkanisa mu kibuga Sofia. Agamba nti mu Bulgaria okuzimba ekizimbe kyonna wali weetaaganga olukusa olw'okuzimba. N'endooza naffe mu Uganda bwe kiri. Kale ng'ekkanisa ya SDA yalina enteekateeka y'okugulawo ekkanisa ennene mu kibuga ekikulu eky'eggwanga lya Bulgaria. Baali bakooye okupangisa kubanga buli Ssabbiiti baapangisanga aw'okusabiranga aw'okusinzirizanga Katonda. Kale baalina okusooka okufuna olukusa olw'okuzimba okuva eri Ssenkulu wa pulaani z'ebizimbe mu kibuga ekyo Sofia, nga kino kyali kyetaagisa kufuna siginicha ku wa pulaani yaabwe. Marian agamba nti mu kusobola okufuna sigintole eri walinanga kusooka kukola appointment osobole okusisinkana chief Ssenkulu, chief architect. Ebyembi omwami Marian agamba nti ate munnange omukulu ono chief architect teyabeerangayo buli lunaku mu ofiisi ye. Yajjanga mu ofiisi ye okussaako emikono ku pameti z'ebizimbe omulundi gumu mu mwezi, ate yajjanga mu biseera awo ekyemisana nga kiwedde. Kale embeera yaliwo nga tonnagenda ku ofiisi walinanga kusooka kukuba ssimu n'olyoka ofuna appointment. Marian agamba bino yali tabisobola era bw'atyo yagenda ew'omuwandiisi w'ekkanisa ya SDA mu Bulgaria n'amusaba akubire omuwandiisi wa chief architect asabe olukusa olw'okumusisinkana mu buntu. Marian agamba nti ebintu tebyali byangu. Lwaki? Omuwandiisi ono Ivan owa SDA Church yakuba essimu omwezi mulamba nga ebeera bize. Omuwandiisi Ivan teyaggwamu maanyi, yakwata n'omwezi ogwokubiri kyokka era nga layini munnange teyitamu. N'akwata ogwokusatu n'akwata n'ogwokuna, ngamba emyezi tewali yagikwatanga wadde oba okubaddamu. Marian agamba ebbanga eryo lyonna bannange essimu yagaana okuyitamu. Kale wano omukulembeze w'ekkanisa agamba pulezidenti w'ekkanisa ya Seventh Day Adventist mu Bulgaria yeesitula mu buntu n'agenda mu ofiisi ya chief architect okwennyonnyolako
wadde kyali tekikkirizibwa. Pulezidenti ng'atuuse mu ofiisi ya chief yasangayo omuwandiisi we era omuwandiisi kwe kumutegeeza kino ky'okoze tekikkirizibwa, olina kusooka kuba ssimu okufuna appointment. Pulezidenti teyawakanya kye yakola, yakubira Ivo oli omuwandiisi w'ekkanisa akubire chief architecture essaawa eyo. Maria agamba nti Ivo ng'omuwandiisi w'ekkanisa munnange yakuba essimu ya president, yakuba essimu nga president we yali amulagidde, naye essimu tewaali muntu yenna ajanukula wadde yali ng'eyitamu. Ekyewuunyisa, mwami Mariana agamba mwana wange essimu yavuganga neevuga, pulezidenti ng'agiwulira n'omuwandiisi wa chief architecture naye ng'agiwulira, naye envuga nga tewali agikwata, tewali ajanukula. Bwe bimusobera omuwandiisi waffe Ivo w'ekkanisa ya SDA mu Bulgaria wano yeetamwa, n'asalawo akubire pulezidenti essimu n'amusaba nti ye yennyini olw'okuba ali mu ofiisi awo akube essimu eyo. Pulezidenti naye munnange yakola nga abambi omuwandiisi bw'amusabye era ng'ali mu maaso ga secretary wa chief architecture, naye chief era teyagikwata essimu eyo. Abadiventi baafuna okutyamu, baatandika okuteebereza nti tewabaayo omuntu omulala ayinza okuba nga ayagala okugula ettaka lyabwe. Ettaka lino baaligula nga baagala okuteekawo ekkanisa mu mwaka 2000 mu kibuga ekyo ekya Sofia, era nga baagala senga ekkanisa ezimbiddwa baagala bagiyite West Seventh Day Adventist Church. Ettaka lino lyali awantu awasava ennyo, ettaka lino lyaliko amakubo agatuukiridde, lyali liriraanye subway station. Si ekyo kyokka, lyali liriraanidde ddala shopping arcade ennene mu kibuga ekyo ekya Sofia. Kale wano Mariana anyumya nti wandibaayo omuntu eyali yeegwanyiza ettaka eryo, nga baali balowooza singa baliteekako kiremya Seventh Day Adventist bandipondoose ne balireka. Omuguzi oyo yalina ekirowoozo nti bwe bapondooka ye balimuguza ku bbeeyi dondolo. Bannanga obuwanguzi bwaffe buli ku maviivi, si weewaawo. Kale we bakizuula baateekawo okusabira ettaka lyabwe eryo. Baasabira emyaka 25 miramba nga Mukama taddamu. Kiki ky'osabidde ekiringa ekigaanye? Bali bali mu myaka 25, golimu emeka? Tebaakoowa kusaba, naye bannange Mukama bw'osaba akola ki? Awulira. Ate mulowooza Mukama teyaddamu okusaba kwabwe? Mukama yakola bw'ati. Chief architect eyali abalemesezza okusayininga ku pulaani yaabwe okubawa pameti okuzimba ekkanisa yaabwe yagobebwa, ne baleeta chief architect omupya. Bannange omupya kusimawulire malungi, sigenda nange kulekayo bagamba bannange tuwangulira ku ki? Ku maviivi. Amawulire amalungi. Mariana agamba chief architect omupya bannange yamala n'asayininga ku pulaani y'ekkanisa yali erindiddwa ebbanga eddene. Baaweebwa olukusa. Amiina. Olw'okuba baali balindidde ebbanga ddene, baatandikirawo n'obunyiikivu okuzimba ekkanisa mu mwezi gwali gwa 10 2024, nga n'ensimbi ze twali twawaayo 13th birthday offering ze zimu ku ezo ez'abayamba okuzimba ekizimbe ekyo. Mwami Mariana mukadde mukulu wa kanisa, bannange musanyufu nnyo olw'okuba Katonda yaddamu okusaba kwabwe oluvannyuma lw'emyaka 25. Ekirooto kyabwe kyatuukirira. Bagamba Katonda yekka yayinza okunnyonnyola engeri gye baafunamu olukusa olwo. Omukadde Mariana agamba wanyumiriza bino ekkanisa ya Sofia West Seventh Day Adventist Church eri mu kuzimbibwa. Ekirabo kye twawaayo kooti esooka 20
2020 kyekikola omulimu. Batusaba neera koota eno tuddemu tuwagire kubanga baagala okuzimba ekizimba gaggadde nga kino kigenda bambi kubeera kanisa y'abaana. Beesunga okugituuma Colourful Hope. Lwaki? Anti bakooye okupangisa abaana be basabira buli sabbiiti. Baagala n'abaana babeere ne kanisa eyaabwe ku bwabwe, abakungu ba Yesu. Awo nno wenkusabira bambi tokoowa buli sabbiiti teekamu awo awali omusitale gwa Sabbath School offering. Funa kyoteekamu bambi. Thank you for your generous offering. Mukama akikubalire. Happy Sabbath.